Abapolisi b'enjiri ku nguudo bayita mu bisoomoozo eby'enjawulo so nga n'olumu waliwo ababeerimbikamu. Kino kyaleetera abapolisi b'enjiri y'oku nguudo okuyita mu kibiina kyabwe ki National Street and Mobile Preachers Forum okuwa ababuulizi b'enjiri ababeera bayise mu kubangulwa okw'enjawulo kaadi ezibaawula ku balala. Bano kati olwaleero nga tebannaba kukwasibwa kaadi zino baasoose kubangulwa abasumba ab'enjawulo mu Kampala. Enjiri kyeki akamafani Yesu. Haleluya. Ate tugatwala eri abantu abafu abaddu ba sitaani abaddu b'ekibi tebayita abaddu eya select. Ne Yesu yali muki mubuulizi wa njiri kube mu njiri mwe muva okuluka M16 Baluumi enjiri gemaanyi ga Katonda. Afande Agnes Namuganza nga mubuulizi wa njiri y'oku nguudo era omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo emukono akubiriza ababuulizi bano bulijjo okusooka okulowoozanga ku bukuumi bwabwe ku nguudo baleke kusikiriza ate abo abayinza okubatuusaako obulabe so nga era abasabye okwewala enjiri esala omusango. Tolumba Yesu yebazibwe nti ate olw'okuba gw'oli mulokole nnyo ate olumba abasiraamu ate olumba abakatoliki ate olumba abaki. Yesu yebazibwe. Bw'oba osengeka enjiri yo gisengeke nga tolumba. So kati bw'ogenda ku street twatakinga bantu. Oba ofunye obuzibu bwonna ng'oli ku street era abasirikale weebali offices weeziri osobola okujja n'owemulugunya. Yesu yebazibwe. Kubanga mission gye tulina ng'abalokole Yesu yebazibwe. Ate yavunaanyizibwa ku nkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ku CPS mu Kampala wa Maria Chantal asabye ababuulizi b'enjiri okugondera amateeka. Soma Bayibuli kw'otadde n'okumanya amateeka. Manya amateeka gakufuga. Togenda wali n'ogamba nti anti baatuwa freedom of worship nze nja kukola bye njagala tonjogerako ne weefuula wa kitalo nnyo ng'omugamba bannaye tulina amateeka era gatufuga. Oba obuulira enjiri amateeka gyegali nja kubabuulirako agamu. Ng'omusumba oli najja n'akucalenji nga n'akubuulira enjiri n'ogiwuliriza ate yeesi mulokole ate nga byawandiikibwa byakuwa byakubuzaabuza okukakana nga gwoyatudde n'akwatuza. Mu bubaka bwe Shafik Ali Nsubuga RCC wa Kampala abakuutidde okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga wakati nga bakola omulimu gwabwe ng'era wanawadde ekyokulabirako eky'endwadde y'Ebola. Mubeere the living example as you delivering God's message. Tebera empty-headed. Omuntu yenna amanyi kyakola aba ne example n'ebyafaayo. Ku Google musome Ebola akwata atya ki ekimuleeta sanitizer wegisanze wano osanyuse. Naffe kyangu nnyo okufuna ka sanitizer k'olukumi oluva mu ngalo z'omukkiriza nga nawe weeyisaako muki mu ngalo zo. So Ebola yakoze eki? Ono era ategeezezza nti Katonda abadde mulungi eri mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni gw'agambye nti yassuuse era mu kiseera kino bw'atyo n'asaba bonna abaddewo okumusabira nga kino kikoleddwa nga kikulembeddwa omulabirizi Ramadhan Mukisa. Saba nnyo maama waffe mulwadde naye yassuuse. Maama Janet mukyala mulokole mukyala muki ina omusabi era nga sinagenda mu maaso njagala kuyita mukulu wange wano muwula muzinga ffenna tusituke tusabireko maama ki. Ayi Yesu tujja maaso go leero nga tuyimusa maama waffe Janet Kataha Museveni wonna waali tusaba omukono gwo gumutuukeko. Oluvannyuma ababuulizi b'enjiri bano baakwasiddwa kaadi zaabwe. Patrick Muwanguzi akulira ekibiina kino annyonnyodde ekigendererwa ky'enteekateeka eno. Omulamwa gubadde kuwa ababuulizi kaadi kubanga zibadde zaggwako. So nga kye tunoonya kwe kulabika nti abatwogerako mu kibuga n'awalala yonna ti tufaanana nga tetulina order kubanga tetuli organized twagadde bajje bakimanye
kuba buli muntu abadde asanga abantu alowooza tuli kimu. So tulina ambuleera ababulizi b'enjiri okuva mu kanisa zonna wano mu Sekaziga House. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.